Bali baffe aba Salt TV tusanyusa okuba nga tuzzeemu okusinkana nate enkya ya leero nga tubatuusaako omukolo ogw'okusiibula General Eli Tumwine mu butongole kubanga gwatandise dda ku makya era babadde ku programu zaffe ez'okumakya mulabye ekibadde erudde eno e Nakasero ate n'ekiri eri erudde eri e Kololo tujja kubanga tukikulaga era ne bannaffe abali mu bitundu eby'ekazo asayidi eri ekiruwula nayo tujja kubanga tugendayo nabyo mu birabe gwenkugambye nti beera bubezi ku Salt TV olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya tojja kubako kintu kyonna kyosubwa ng'eggwanga Uganda n'ensi yonna egenda maaso n'okusiibula General Eli Tumwine eyavudde mu bulamu obw'ensi eno. Ki ekiri wano kati nsaawa zino omubiri gwe gumaze okuggibwa wano mu maka ge gwe gubadde we gwaleetebwa okuva gwakomezebwa mu ggwanga Uganda nga bagujja e Kenya mu ddwaliro lya Aga Khan era awo wansi we gubadde naye kakati ssaawa zino kati kyolaba olaba abasirikale bangi nnyo ku luguudo ab'ebika byonna oba ab'ebiti byonna aba generals abagenda okubanga bawerekera omulambo guno omubiri gwe oba okugusitula bali kukola omukolo balina akamotoka akaliko omuzinga ba designs mu gugenda okubanga gutambulira okugutwala ekololo era nga kakati kyekigenda mu maaso wano kyekirindiddwa kumwe abagenda maaso n'okutulaba era kyekireesiwo kyogera maaso n'okulaba wano nti saidi ne saidi wonna abasirikale abamilitale aba buli kika city jati n'ebitongole ebirala byonna bagenda maaso n'okulabika nti bakwasaganya n'okwanaganya embeera kakati gye tulaba egenda maaso wano tugenda kubanga tubatuusaako butereevu ngera bwe tutandise ensonga zonna bwe zinaatambula naye nga bwe nkutegeeza nti kyolaba wano ate kyekifaananyi ekitulaga ekiri erudde eno sayidi eno abagenda maaso n'okwesetinga omubiri gwe guggiddwa maka gaawo nga guli mu ambulensi eya UPDF then akabanga katono kumpi kati nga wendi wano ne bagwambusa ne baguleeta wano mu kamotoka era bwe nnengera wano ndaba gumaze okuteekebwamu akagenda kubanga kavugibwa okuva wano paka ekololo era mu konvoyi wakati mu bitiibwa ebyamagye ebijjuvu era kyekiro kitugenda maaso n'okulaba generals bo bakedde dda era nga bayambadde dda ennyota zaabwe abakola kakati ebikolo gyonna egy'okusiibula General munnaabwe kyekiri wano saidi wano kugwe agenda maaso n'okulaba Salt TV enkya ya leero kyetukulaga kyekyo nga bwogenda maaso n'okulaba gwenno akwesa oluguudo ono olwa Nakasero Road ekintu kimu kyengenda okugamba kyolaba ku Nakasero Road kyekiriwo motoka eziva ku public service wandegera n'ebitundu ebyetooloddewo zisaidi zonna wano ojja kubanga tosala paka ng'omukolo guno ogenda maaso ate guwedde ng'amaliriza okutwala oba okugyawo omubiri gwa General Eli Tumwine ogutwala ekololo gye gwoyerekera mu ddakiika emu 2-3 okuva kakati kubanga kakati ekikolebwa kyakubanga guteekebwa mu kamotoka akaliko omuzinga akaleeteddwa okulabika nti akakola omukolo guno naye ng'ekiriwo kyekyo nga bw'okiraba gwe ali ku Salt TV. Embeera yeeyo munaffe agenda maaso n'okutulaba kyekyo kyetuliko era kyetubalaga saawa zino kyekifaananyi ekituufu ekiri erudda wano we tuli tulinda okulaba nga omubiri gwa General aguleetebwa era ndaba aba generals batandise okulabika nti bavaayo tugenda kubanga tubalaga ekifaananyi ekyo aba generals nga bagenda maaso n'okulabika nti bavaayo nga bwe tulaba wano tulaba batandise okuvaayo kati tulinze ate butya enteekateeka bwe zigenda okubanga zitambula naye n'emmotoka zitandise okulabika nti zikoleezebwa kitegeeza nti akamotoka kali ak'omuzinga mwe batadde omubiri gwa General abamaze okuguteekamu kati kyetulinda kulaba butya bwe tugenda okulabika nti tutuuka ekololo naye nga ekifaananyi ekituufu ekiri wano kugwe omulabi waffe wa Salt TV kyekino kakati saawa zino tugenda maaso n'okubanga tukikulaga gwe wenna ali ku Salt TV kyekigenda maaso kyekino nga kati bw'okiraba erudda wano wetuli essaawa zino tuli butereevu nga tubatuusaako enteekateeka z'okusiibula General Eli Tumwine eyavudde mu bulamu bw'ensi eno nga bwe zitambula era nga bwe zitambula kyekyo ekifaananyi ekituufu ekigenda mu maaso wano wetuli kugwe agenda maaso n'okutulaba wano wetuli essaawa zino. Tulaba emmotoka z'amagye
n'emmamba zirabika zezimu ku zaategekeddwa personnel carriers zezimu ku zaategekeddwa okulabika nti ziwerekerako zezimu ku zaategekeddwa kisinziira kakati ku kyetugenda maaso n'okulaba okulabika nti zimuwerekerako naye nga tuli butereevu tukutuusaako embeera nga bweri wano gwe wenna ali ku Resort TV embeera yeno gyogenda maaso n'okulaba agenda maaso n'okutulaba wano we tuli essaawa zino batandise okufulumayo mpolampola nemulaba n'emmotoka zitandise okuba nga zifuluma mpolampola ne bajjemuzi batandise okukola ennyiriri bajjeno zitwala emmotoka zeezo ezimu ku zigenda okutambuliramu ne bajjeno bagenda kugenda maaso n'okulabika nti bagenda okubalika nti basiibula kino munnaabwe era nga bamuwerekerako saawa zino kati kyolaba kyekyo emmotoka ez'ammamba ez'amagye zezogenda maaso n'okulaba ezigenda okuba nga zikulemberamu eyo yegenda okuba nga yeesika eri eyo yegenda okuba nga esika kali ke nakugambye akateereddwawo okulabika nti akatambuza omubiri kuwa kino eri tumwine kati balimu kayungako kikagenda okuguvuga okugutuusa ekkololo kigenda kuba kitya kubeera bwezi ku Resort TV buli kimu tugenda kuba nga tukikutuusako naye nga ekiriwo kakati kyekino kyogenda mu maaso n'okulaba omulabi waffe ali ku Resort TV ekifaananyi kyekyo kyetukulaga enteekateeka z'okusiibula fande bwere kulamusizza enteekateeka z'okusiibula geno ebitumine kati zino zogenda mu maaso n'okulaba embeera yaffe ku Resort TV era ekifaananyi ekituufu kyekyo nga bw'okiraba ezigenda okukola enteekateeka z'olaba kakati zivaayo naye nga bamutegeezeza nti arrangement ey'okumusiibula ate enjawulomukko etukulaga bajjamuzi abasitula kasiketi ye nga bw'obalaba essaawa zino bamaze okukola olwabwe nti bolekera mu motoka egenda okubanga ate ebikulemberamu okubatwala naye nga kakati kiri maaso gaffe emotoka alimugiyonga kali akamotoka kagenda okubanga kavuga omubiri wa General Tumwine okuguwerekeza ekkololo gye bagenda okuba nga bamusiibira n'okumusabira atuli nakasero amakaage era kakati olaba nti emotoka etandise okuvaayo tambula akumu abagenda maaso n'okutulaba bwetuti agenda okuba nga omutambula kakati omubiri gwe gwego nga bw'ogulaba ateereddwa mu motoka eno era bwe batyo bakawunze ekifaananyi kyekyo ekituufu tuli butereevu ku Resort TV kakati omubiri gwa Geno gwego ogutwalibwa essaawa zino bwe batyo bwe bagututte ekofiira abagenda maaso n'okutulaba kyekyo tutandise olugendo olututuusa ekkololo nga bwe mugenda maaso n'okulaba tugenda kubanga tutambula nabo tulabe nti wonna tunasobola okutuuka tutuukawo naye nga ekifaananyi ekituufu kyemugenda maaso n'okulaba abatulaba kyekino kyogera maaso n'okulaba agwena ali ku Resort TV embeera yeeno agyogenda maaso n'okulaba ali ku Resort TV bwe batyo abe batambuzizza omubiri gwa Geno Tumwine nga yemugenda maaso n'okulaba gusikibwa emmotoka eno embeera yeeyo